Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Abaganda balugera ne bagamba ekuba omunaku tekya naye ate mu butuufu ekuba Mathias Mpuuga nsamba ye kyaganya okubeera ng'ekya ne kakati wuuna agenze n'akuba nga ate yagwa mu ntate si birungi yadde akamu ate n'akeddagala. Kakati nno Honorable Munyagwa avuddeyo ate n'ensonga wuuno bw'ati bw'atugamba. Kakati nno bamuyise bamuyita Imam Ali avuddeyo n'agenda mu maaso olw'okubeera ng'ate oba oliawo ayogera ensonga Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Oboliawo ayogera ensonga oboliawo ensonga semasonga bamuyise Imam Idi Kasozi avuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ate oboliawo abambalira. Beyond the newsroom kwoli omubaka wa Kiboga Nakimwero Kaya Christine omukyala avuddeyo naye n'abaka ensonga zatangaza koko gwenno omulungi agenda maaso n'okungoberera. Tuli ku Beyond the newsroom yenzedde niyo akutuusaako ensonga ezenjawulo nno zonna z'ogenda maaso n'okubeera nga olaba era ziwandyetaza okubeera nga ate oboliawo omanya. Nkusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawagulu video soko jimpere like bojiwa like ojabo nkwase bulungi ate era mu ngeri emu njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekika ekyawagulu nga gwe munundi gwo okusosola ba video zaffe ogende maaso n'okubeera nga munywanyi ate yo subscribinga okone mu kade okaje personalize okateeke mu all of ne notification ku mboozi zonna ze tuteekayo ate ku mukoto guno gwa mulungi agenda mu maaso n'okuba nga ate otulaba. Njagala tugende maaso n'okubeera nga oba oliawo tutandikira ku video eno bamuyise Imam Kasozi soko wuliriza ebigambo bino. 1. They fear the people they lead. Number 2. They lie the people they lead. Number 3. They cheat the people they lead. So the big question of the day, who is telling the truth? The MPs, the president, the Speaker of Parliament? Who is telling the truth? The media or the people where this information is precipitating? Number 3, whoever started this rumor, if I can take it, what was his intention? Well, at least the person who first broke the story was Honorable Joel Senyini, the leader of opposition in Parliament. Yeah, he's the leader of opposition? In Parliament. In Parliament, okay. He is an MP, okay. Now, he is the leader. Is he telling us the truth or is he telling the lie? 2, when he... At least he was vindicated when the president came out. No. You see, there are many other things. Because I know President Museveni, sometimes he uses such scenarios to gain more strength when he is weakening. And according to the letter he wrote, what I realize in it, his objective is that. 3, in the very letter where you say he vindicated him, he laments again by comparing 2 scenarios, both of which are... Beyond the newsroom. Okusinzira ku Imam Kasozi agamba yebuuza ekibuuzo ku bintu ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula ku nsimbi ezitingana nga bagenda maaso n'okuba nga ababaka bazigabana. Ekibuuzo kiri nti ku bonna ani alimba munne? Ababaka abagamba nti abantu baneeno batuwa ssente oba Museveni nga ye yalimba? Bw'atala nga mwami Museveni yalimba okuwandika ebbaluwa n'akakasa nti yazibawa, leader of opposition yalimba oba speaker yalimba oba bannamawulire be balimba, sinakindi obafa abantu abafuna information ffe tulimba. Nagamba nti endwadde eri wano nkulu nnyo nnyini ddala. Kakati nno nga bakyegaana ono n'oli nti nze sinnazifuna nze nazifunye, njagala ogenda maaso n'okutegeeza nti ate Mathias Mpuuga nsamba ebintu byamuwunyidde dda. Wuliriza ebigambo bya Munyagwa. Walabye ttiimu bafutuso jawona besagula icyo bakoze Mpuuga okumutta obusi.
ne bafulumya posters nti Mpuuga kati ye namba 5 kati ye namba 6 bakute 5 ne bongerako milioni 10 bakoze batya bagambe kati onale Mpuuga se namba 5 kati ye namba 6 ne bafulumya ngo bayinde ne 10 akati za mbimanyi politics wa wano namba 6 ati bamwita 6 nalayi bakubye ebipande Mpuuga 6 oliba wede omuyita 5 kati omuyita 6 abana babinyo so kyengezako kulaga nti naye ebyo emumbireka for the bigger picture of the struggle nja abantu abasinga tuyigire ku President Museveni lwaki ndeeta nnyo President Museveni yalwana struggle yani unprecedented nakwata obuyinza ate na atufuza emyaka ana oba oyagala oba toyagala mu byafaayo by'eggwanga mwali Museveni mukuziika General James Kazini yakugamba Kazini ono family ya Kazini bansonyiwe ne bino president yabyogera Kazini ono twamuwako sente agenda aleeta abalwanyi nazinywamu omwenge nagenda mu bbala nga bwagamba fene ba Museveni tugenda kulwana ne bamukwata ne twamununu but ulira omuntu gwawako story yenna yamuzza mu maje ne balwana ne bawangula nabeerako ne ame commander despite all mu bulamu bw'ensi eno buli mukulembeze ajja n'amateeka agage n'enfuga ey'ejja yagala ogenda maaso n'okubanga ebintu wabikwatamu bw'abanga omukulembeze aliwo essaawa y'olwaleero ng'abantu balya n'enguzi ne babakwata nga bagiridde ne bamala ne bayinaayina ng'oba oliawo tebalina muteeko gwe basasudde nga kaakati ate ne gavumenti gye mwagala ejje mu buyinza yeemu egende maaso n'okukwata abantu mu mbeera yeemu ate naawo si kirungi tulabyeko nga gavumenti egenda mu maaso n'okwaloketinga ssente ku districts ne mu bitongole ebirala byonna ebya gavumenti ne zitakola ekyo kye zirina kukola wabula ate abo abavunanyizibwa ku nsonga oluusi ne batakwatibwako twalabako kkona emabegaawo nga bakutte omukulu Mawanda ne bagamba nti awo oyo nno munnange twamukute oli bw'enguzi n'ebikolala ebifaanagana bwe bityo awo mutabani w'omukulu w'eggwanga munnange n'agamba nti awo omukulembeze n'agamba ekyasibya mukwano gwange ng'olina waneeno kikoddomi kye kitalina makulu bikoze bitya n'ayogera bingi finally ne bamuta ewatali report yali efulumyeyo ku clarifyinga oba kujjawe byali bimwogerwako oba oliawo nga tebyali bituufu so bwebanga gavumenti n'endala gye baagala okuleeta nga erina kubeera ng'etambulira mu mbeera bwetyo ekyo abaganda kye bayita sengavudde mu ngazzeemu ng'ow'embaliga kwana ow'envunza ekitegeeza tewaba nkyukakyuka mwenna mwetaaga lujja lugazi so singa Kyagulanyi akozesa enkola y'emu ekitegeeza kawukuumi muzeeyigwa zaayogerako okumala ebbanga gyasigalamu ne wabula singa obba n'akugamba kati tuula wansi n'abadde agenda okubba omulala ajja mugamba naawe tuula kakati njagala owulirize abasajja bano akatego ke baali bateze Bobi Wine ku musajja mukulu Mathias Mpuuga wuliriza ba NRM oyagala tugamba kyogezaako kugamba nti mwami Kyagulanyi munafu si munafu kubanga twalinga twagala kumunafuya nekigaana naye ne tutagetinga akafu ono omwagabira akagundi twakuba wafu tetwakwata bulungi naye tuleke managing loop muli process is business in progress ono no honorable Tinkasimire agamba nti we bagezaako kuba Kyagulanyi oba mukwata banywanyi babalakafu era diru yagaana okuyitamu oyo ye Robert Kyagulanyi sentamu Bobi Wine oba oliawo tategerekeka mbeera ze bw'ogamba nti komwawaguleko ekitundu kya Mpuuga nga allegations ezijja nti diru zizonna ze bali mwagala omukubisa ne muziyise eno era kyamaliriza kiyiise kakati Mathias Mpuuga nsamba avuddeyo n'afulumya akatambi ku nsisinkano ye ne His Excellency Robert Kyagulanyi sentamu Bobi Wine nkusaba obiwulirize ate nabyo omanye who is Mathias Mpuuga nsamba baganda bagamba bantu balamu nga zisikkaanyaako ne mwami Kyagulanyi n'abamufaanana tezinaba kuvaawo era weeziri obudde obuzitereeza abuyina bw'aba tayagala bumu kiri gy'ali naye nze ng'omukulembeze ng'omukristu semuyinaako nsonga ya buntu era ky'obola bwe musanga ng'omuntu mubuuza bulungi nsobola n'okusaako akaseko naye ebibuuzo bye muyinaako ng'omukulembeze alina obusobozi okwaŋŋanga obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze tebinaba kuvaawo era naba kumumatiza nti ebbanga lye tumaze nga tukaayana alina kyeyeyongeddeko okubanga alina obusobozi obwaŋŋanga obuvunaanyizibwa bw'obukulembeze bwe ndowooza nti bunene nnyo ekitegeeza Mathias Mpuuga nsamba
gwe tolaba nti Kyagulanyi alina obusobozi bw'okubeera obukulembeze kitegeeza gwe wali oyagala okuba omukulembeze ne kiba nti zimu ku nsonga ze zikuleetera okugenda maaso n'okweyaga ogamba nti kaakati ate ne Kyagulanyi Ssentamu agamba nti ye talina buzibu ku Mathias Mpuuga Nsamba okusinziira ku vidiyo ye ne audio gye yafulumya ne gye yayogera ku lunaku olwa Sande wali eri ku Lutikke Lubaga yagamba talina buzibu ku Mathias Mpuuga n'ekibiina tekimwinaako buzibu wabula bo bwe bali ero okwogera naye boogera na buli kimu ne wabula Mathias Mpuuga kyalina okukola kwe kukola ebyo ekibiina kye byamusaba akole ebyo byataakola bulungi kubanga byali mu lwatu nti ensi yonna yabiraba yali njogera ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti wali ebitaano kati wagaseeko 1,600 abannansi kye bagamba nti ensimbi y'omusolo gizzeeyo n'olemererwa okugizzaayo ekibuuzo ne kibeera nti ani gwe basiima nga yakalinnya mu woofiisi kubanga kimanyikiddwa nti sente ezo mwagenda maaso n'okuziisa mu okuzeewa mu mwaka gwa 2022 bwe kigambibwa embu 2022 okusinziira ku leader of opposition Joel Ssenyonyi ne information ye yaliikinga kakati ekibuuzo nga kiri nti gwe weegabira oba busiimibwa mutya ye ate omuntu gw'ovuganya akwebaza ati akusiima atya nti taata weebale kunvuganya bulungi Nuupu kyegamba nti ekyo kiwakola si kirungi kakati ate naawe n'omupininga n'ogamba nti nedda ssebo kino nekiri ensonga ezo mukyalina ogera baaso lwezitulamu nga aza bakulembeze naye nga naye Kyagulanyi agamba bw'oba tuvuddeeyo okukola biri bye twakusaba tetukyalina nkolagana mu bya bukulembeze wabula eriwo bwa Sseruganda muganda munnange mukatuliki munnange twesange tuweebuuze bwe kityo naye nga mu bukulembeze engalo twagenda dda maaso n'okubeera nga oboolyawo tuzikunaabiramu Mathias Mpuuga Nsamba ebibye nno okusaidiza eyo jjukira nti ne guno gwaka bamupininga okubeera nga ye yayenyigira mu lukwe n'olw'okubeera nga basiba abaana ba foot soldiers okuli ba Akirewo Bajeno Gaddafi n'abalala bali mu kooti e Masaka era nga bapininga Mathias Mpuuga okubeera amabega w'okusibwa kw'abaana bano nga bino nno bigimu bannamawulire abaayo mu bitundu bye Masaka abagamba mbu abaana baneeno baba ssente zaabwe ne babakuba ne baasa kamera n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo n'essaawa y'olwaleero babatadde ku musango gwa Bobi naye abaana nga bo ba Akram mukomera gye bali bagamba nti bangi bannabyabufuzi abaliyo naye nga bonna bali ku musango gumu ogwo gwe babateekako gwe beebuuza lwaki buli eyeefaananyirizaako okuba n'ensonga ze zimu avunaanibwa omusango ogwo gwe gumu ebintu ng'ebyo answers ebibuuzo bingi naye nga answer nti ne ze twetaaga muveeyo mutunnyonnyole nga bwe mugenda mu maaso n'okubeera nga buli pata ebuuza ginne waayo oba oliawo ebibuuzo ebyefaananyirizaako bwe bityo wamma ki ekyagoba mu DP Lwaki nasalawo okuva mu DP oba lwaki nasalawo nkolagane ne Executive Kyagulanyi ekyannuma ennyo nabo bangi tebakimanyi by the way era bwe yambuuza mu ofiisi nti oyagala kwesimbawo namugamba nze sikyenjagala kati bwe kinaaba kize tunaakola ki ekyasinga okunnyiiza kwe kuba abasajja be mbadde nabo mu opposition ng'obusungu ate balina ku Kyagulanyi businga obuli ku Museveni ekyo tebabalimba tewali nsonga nki ndala bino ebyawakudda ku districti bwesimba ku kibe birala omusajja gwe mbadde naye mmanyi musajja wali strong opposition naye obusungu evuma ennaku ezo mukkirize ne kano nkwogere twadde Masaka awo nayombye ne mukwano gwange tumaze emyaka kumpi nga 2 nefakti ne bwe mwogera Lukanga Dennis Majuwa naye tetukyebuuza buli tusisinkana totegeera wava mu DP n'ogenda mbayaye era ne President amugamba ni munange ekizibu kyenfunye wenzawo bange nize mbaki naye Museveni yasinga obuyaye abantu bamumanyi bumanya olaba yafuna obudde obuzaala muwozi ng'ataali mu lutalo oyo muyita muntu olaba yafu naye baana mmwe lwaki mukola ebintu ebyo yafuna obudde obuzaala ng'ali ono nno bamuvunaana agendako ku biici n'abaana be eyiye gye yagula ne ssente ze n'okubatwalako ebweru w'eggwanga ng'ali mu struggle naye anyway I won't comment much about that Tamale Mirundi Junior yagamba ekyattattana Mpuuga okumufuula bwe kiti yene ensonga kubanga Mpuuga ate yandifudde nnyo naye akasajja ako ka Abed akasamaria akagalactia
omugalatiya yayogera ng'ebintu ebitakwatagana abaana abo bwe yali akimakadde tebamusiyaga oba bamusiyaga bagimuwa. We needed a clear explanation. Mpuuga's cap allegations yali leeta tezalina evidence ate zeza Bobi Wine zaliko evidence kubanga it was all over parliament and even the other commissioners accepted they took the money. Olutalo nango omuntu akubira ku facts okuluwangula nga tolina facts olinoteekamu obwongo bungi you turn into a comedian. Omuntu wakubanga alina facts gwe nga tolina gwefuuka munakatemba abantu bave kuoli byayogera badde katemba ogozanya exactly mu debate ya NUP gunnadda mu NUP gw'omugezi Sagire nyato wamulabanga yajjanga ku barometer n'ayogera ebintu eby'ekigwagwa naye nga bya comedy abantu ne baleka points bali banamboze ze bakoze ba lwomusana ne badda ku Segirinya byakoze eki kati comedy mu politics akola nnyo nga tolina fact tolina mulamwa naye kati tusobola leeta mu Galati yeyina n'ekire nsanya nakyo ekigwagwa Mpuuga biseyo biriyo masaka tebit Yao n'agamba nti ekikoze obubi ye musajja mukulu Mathias Mpuuga okubeerako abasajja nga Abed Bwanika naye anyway awo sijja kweyongerayo katusooke tufune munyagwa bakikola bubi ekyo nenga Mpuuga ne Kyagulanyi bandadde babimalira munda Kyagulanyi yandisituse n'agenda Rubaga ku basajja abakulu abo n'aloopayo Mpuuga namulopa namugamba waliwo kino mbikutte nti so waliwo ne ensobi mu kukwata ensonga zino from the beginning. Yes wabaawo okurashinga. Do they need each other? Yes they did. Mpuuga alina weaknesses but alina ne strengths ng'omuntu. Mpuuga ekisooka he's a fine diplomat. Ekyakirina oba omwagala oba tomukola ki? Tamwagala. Ekyokubiri alina level y'obuyivu obuli ekintu ekikwafu ennyo muyivu ebitali bipangirire but omuntu omuyivu yennyini struggle yeetaaga bonna yeetaaga rabadaba style abatomi Sauda Madada yeetaaga Mpuuga sigamba Sauda Madada si muyivu naye yeetaaga Madada yeetaaga Mpuuga ekyokusatu Mpuuga ye muntu kasuke mu ebyo bibiri naye ate alina obunafu buliwa Mpuuga awuliriza buli omu awuliriza nani nekwega kundeetera bizibu simanyi lwaki otanziza mitwe nana njagala kutegera awuliriza buli omu alina obunafu awuliriza buli omu bwe bunafu bwawo nalema Mpuuga buli obunene kyotegeeza ki wanalema Mpuuga singa yesimbawo ddane kuba president twali mu FOC Besigye n'amugamba tukulire okitegeera FOC ejjukira yalimu okutuwaka biki naye okuwuliriza buli omu okukwata FOC Museveni n'agitta bwe awuliriza buli omu otegeeza ki obwo bunafu bunene Mpuuga awuliriza buli omu era Museveni n'amalawo yayita mwani olwo ka question yako nkiddemu oba amagezi gazze just imagine akantu wako yayita mwani bwe muba mwalonda Mpuuga abakulire kati esaawe n'ogwogamba nti bakwata bubi ensonga bandigitutte mu bakulu Rubaga oba mu ekereziya ne bagenda mu maaso n'okubanga ensonga nga zino bazituulamu ne bazoogera emisango gye eno bw'aba yagizza ng'ensobi ze yakola teyazikolera mu ekereziya lwaki gye tuzitwala ng'ekibuuzo nti ye lwaki bwe baatuula mu kyama mu kakiiko ne bamugamba zeeyo ensimbi teyagenda mu maaso nakubeera ng'azizzaayo wabula n'ameera amawaggali n'agamba nti mu abaana abato temulina kye muŋŋamba n'akola ekyo kye yali alowooza. So I think ne Nuupu kye yakola kwali ku respecting ndowooza ya mukulu ne bamuleka n'agenda n'akwatamu ebibye. Omubaka wa Kibuga bamuyita Nakimwero Kaya Christine avuddeyo n'ategeeza nti abo tebalina buzibu na Robert Kyagulanyi Ssentamu era ly'essuubi lyabwe 2026. za Nuupu ze muyina mwagala Kyagulanyi Ssentamu yabeera akola ki ye flag bearer waffe kuba president wa Uganda kyoka temwagala malayina yisimbewo wetwogerera wano n'ebigenda mu maaso oyo ku standard zaffe yaliko yasobola yakyasinze ekitegeeza mu mukyalo emisiza ne delegates conference ogenda mu maaso na Kimwero era Nuupu no tewali agiganye tugenda kuba nayo so ate muli mu kutiisatiisa abantu okwesimba ku Kyagulanyi nedda
waliwo ebintu byolaba nga zezo ze standard zenkugamba eyo bweba ekulemye okukkiriza nti Kyagulanyi yali waggulu wa national platform era yagenda otutwala mu Uganda empya ku ssaawa eno ng'owulira kikulwaza soka weetegewe nno soko ogiveeko kiddemu bw'oba owulira ogambye ki bw'oba owulira nga Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bagamba nti ye flaga bearer waffe kuba president wa Uganda era ku ssaawa eno gwe tuwulira nti yalina okukulembera national platform nga pate bw'oba owulira ng'ekyo kikulwaza sooka otwesonyiwe standard ezimu kuzisooka zikulemye ekyamazima amatuufu ab'ekibuga mwalonda omubaka oba oliawo asobola okunnyonnyola ensonga n'ogitegeera mu ngeri gy'aba agikunnyonnyoddemu ndowooza ekyo kiddamu ekibuuzo kya Mathias Mpuuga nsamba n'ensonga ze yali agamba Robert Kyagulanyi Ssentamu oba oliawo okubeera ng'atereza n'okwogerako anyway nzikiriza tusooke tugende mu maaso n'okuba nga mbawamunya gwono tugende mu maaso bakikola bubi ekyo nenga gwe kati ya telling you ffe tulabye ebintu mu struggle milioni 5 buntu butono but is their willingness from either side okuzaawo enkolagana nsuubira onale Mpuuga yandyagadde enkolagana eddewo kubanga idea libamukubye buno obwana bumukubye Kyagulanyi alina very lethal team alina katiimu kali lethal kakubye Mpuuga okubumbalawo omazi kati ye Mpuuga bambi yandyagadde it is in his interest nti enkolagana yandikoze eki yandizeewo but suubira nti bano bagikiriza kubanga there is mistrust balowooza nti ayagala kubeesimbako yes alina presidential ambitions so they have bakozesa omukisa ogwo gw'obusente bamukube bamumalewo yandyagadde eddewo naye tebasobola gikiriza bano kavule tasobola kkiriza Mpuuga kuddawaawo njagala omuntu anchallenging bamukirize kala gya addressing press conference tebakyayinza why waliwo mistrust you see nakugamba trust is like virginity simanyi bono kivunula gonsinga obuseegu mu luganda nedda kyoka oyogedde kya buseegu jogera gwe vunula ogambye oyogedde ki trust is like virginity obwesigwa bulinga mbeerera okay you lose it only once go muvunuzi nze sibisobola awo wennyini nawe okitegedde nti omuntu yenna kasita amala okugyamu obwesige nti obwesige omuntu obubeera nabwo omulundi gumu kasita oli amala okugyamu obwesige kiba kiwedde nga kiwedde buli lwaba akwesiga akuteekako eriiso eryokusatu naga gundi ndabire omuntu oyo olabe engeri gy'akolamu kino ndabire omuntu oyo so Mathias Mpuuga nsamba tumukwase Katonda yekka n'abalala abalinga abo nze Deni beyond the newsroom mbagaliza byemunjagaliza tusinkane nga Mungu akiriza ja bless Beyond the newsroom, where untold story is revealed.